Coming up on AC Media. Naye abantu abasinga mugenda okukola mass communication yelezi ababisomye temwagenderera kubifuna. Okitegeera ogenda because it's the trend nange njagala kukola ku TV naye ogenderedde okugenderera mu kuyingira mu kintu ebigenda okunyiga oba obisuubira nti nyingidde mu bufumbo omwami yanimpa kyoluyi omwami yandiyenda omwami yandikola ki that self control bonooba ogiyina kati Banamawulire kino kye tulinamu abaana bayingidde amawulire basuubira bagenda gaggawaliramu Banamawulire tosobola gaggawalira amawulire mbuuza lwaki kyekola kyokka kyokka kwa platform okumeetinga abantu abenjawulo. So it's you as an individual to use those particular opportunities. Nze bwe mbanze mukama nyambi nkoze ku radio zisinkanye esi ayine ddala kwali kola naye connection naye okutuusa ku ddala nabo ogenda bwoyimuka oba okitegera nga bono tulina story ya Zambaale. Coming up on AC Media, we inspire. Waliwo omwana omu yali mu comments n'agamba bw'ati Maddox Sematimba alina ennyimba mmeka? Ndizja omwana oli yafoizinga bulungi comments ye because me I always read comments. Omwana oli yagamba bw'ati Maddox Sematimba talina luyimba hit naye Maddox Sematimba oluyimba lwe ne baluddamu ne balukuba the audience stands up. I agree with Cindy has talina nnyimba ziri awo zihitinganga zoli naye alina kye bayita quality music. Cindy ye muntu goyimiza ku stage ya firigo najikuba gatatidde nedda sikumwagala as such oba kitegera oli funny dala. Let us try to analyze this particular story oba kitegera naye maze okulaba Cindy ye muntu goteka ku stage n'owulira ddala kuba tulina munoza abayimbi babiri bemmanyi abasobola okuyugumya stage. Kamiro tasobola kuyugumya stage. Bobi Wine naye tasobola live ekyo ffenna tukimanyi. Bebe ne Cindy be bantu bokka bemanyi mu music industry wano abasobola okuba live. Eyo sinza byogedde nanga bogera ku principle. Bebe Cool ne Cindy bogera ku principle. Bebe Cool ne Cindy naye amazima googerwa gambe tamanyi kuyiga tegeeza live abaana banakuleka waggulu naye amazima gali bwe gati principle mu bitiibwa bye magere gyali kuba neiba wange kamukwate mbirevu kituufu principle tasobola kuba lukoba ku lukoba na Bebe Cool naye ayimba owetegeera tomuyigidde mwana we tasobola oba kitegeera oba tokimanyi Cindy asobola okuba live n'asinga Bobi Wine kasita kuba kampeyini abaana basalamu twewuunyisa omuntu agenda okusalamu kano abantu banaagala okutegeera kwe byavu sotuddeko katono nsooka ennyonnyole pointi yange tugiguse tudde ku Grace Card soga malirize amazima gali nti Cindy ne Bebe Cool be bantu bemmanyi be bayimbi bemmanyi akwata microphone na making sure nti live yagigusizza kyogamba okuva Moze radio we yafa twasigaza abayimbi babiri okitegeera bayirembadde awo kubye nnyo sikuba nze radio kasava mu industry we abayimbi babiri tusigaza abantu bafaaba ate lutalo kati izo ndabira wano lutalo tasobola kuba live ekyo namwe mukimanyi lutalo ne kakati mpulira bagamba ina kansa wewe shote kulemye abulirako amazima gogera sisho kunema naye amazima gali bega lutalo tasobola kuyimba live mu live mugimanyi kaduga ajira banga nazo mwezi 10 webale nnyo neba ne soketude ku video za Cindy mulabe omwana bwakuba live mujja kudda mu 15 September webale nnyo kati tunabako naye ate nawulidde ono chancellor wa Victoria University egenda kubeera ku grounds zezimu bannange abashibaholics mbegayiridde tuli wano aba kampuni z'amazzi Yaket Renzori simanya biki ice bana mubawa amazzi kubaka nkubuuliro Cindy Venom yaba mu butwa Venom amazima googera nagikulekera oyogere nenge mazima Cindy akuba like seriously let's try to be very honest to ourselves here. Cindy hits the bar mu kuyimba live, can really sing. Oli yaizo kwa msize management ataka nkubulire kama boze ekibuzo shiba interest yali alina mu music industry nga ina Jeff Chiwa yalina kati wamanyo tudde mazima ne organize okimanyi ne video zachuka
Tefukiwo omuntu gwakutteko n'alasting okumala emyaka 10 mumpe. Mumpe. Taliyo. Wadde nogu. naye nga shiba okutwaliza awamu Douglas yalastiza okumala emyaka 10 nga gyekiwa mutadde kwali wengambira nti kwali twandibadde tumwogerako taliko twandibadde tumwogerako akolawo zisiro zisinario za contradiction biki ate munaye okumanya okuba kyekyo kye nabagambye nti akaana ako akawola mukalabadde kakudda mugeto kasinya 3 drop out naye akaana ako kalina arrogance waliwo bali mu meeting ya federation yawo ewa naye yasiriza DJ Nimrod out of the blue without any respect. You may be the vice president of the federation, but then respect for each other because you're the president. Nimrod chaliwe chaliwe kitegeera era nange manyi chaliwe naye engeri giyakyambazaamu kyekikye nabagambye bannaye public relation course government tubasaba yebere course eryawo nga mugisomesa abantu ku bwereere kuba bannange bino ebintu bimenya abantu media jukira tulimu ye fourth estate ya yensi yonna oba kitegeera media gye tulimu creating anemala nekusuula many people finding loopholes mu gundi sindi gye yakoze oba kitegeera bakikubamu nnyo ebituli tukole bwe tuti tudde mu comments. What are the people in the comments saying? Atebe bayimba. Oboza bimba zo kwate bayimba. That's the audience. Douglas government ebikole inabi. Ebikole inabi naye nabo kibalya nanti. Izo kwate kole ndechengeza ko ngamba. Echaninge out abantu abasobola kukola. Kuba ebitongole byeyongera buli kaseera. Organize. Kuba nayo PR na yegiremye. Ongamba otandi government efulumize eddagala neri kuba abana nga lyayitako. PR kikyagenda okunyonyera eggwanga. Lwaki minister yavaayo? Buli kasonga minister n'avaayo munsendera minister si yavaayo oba kitegeera tufuna abantu abasinga balina ba PR ne bajja ne boogerera ebitongole because ekintu bakisoma ng'oli yasoma busabu yasomewa PR o public relations mazima ddala ekisingira ddala okunwa ne bannamawulire b'ennaku zino munansomya okuyingirako ale PR bamutusomesa naye tebamugenda nnyo too deep as expected. It's like a course unit there then after all ne bagivaako but it's a specific actually course gy'osobola okusoma n'ogiteeka wali otugendako manama tulinga balooya tulina ya district etupima wadde kimanyi balooya ba-updating empapula zaabwe maybe after some particular time they do mpulirayo munnamawulire updating ebintu ebyo naliko muno omwami yakolanga vumbula bamuyita Drake Sekeba yagamba bwati n'agamba bannamawulire b'ennaku zino balakinga professionalism. Nze nkirabye bannamawulire kituufu nze nange nakiraba nti balakinga professionalism kyamaanyi nnyo ya alowooza ku kiriwo kati talowooza ku kyamaaso kigenda kuvaamu ate munaye kankule gwe munnamawulire munnanga ali zino media companies ezitukozesa kasita balaba ng'owedde katale nga bakuvaako kyobola bakezi yabadde mugezi nga tannaba kugwako bulungi naweta oba kitegeemangu nange nagambye ekyo kyeyakoze kituufu tomala kuggwako ate ogende nanti katibirirawo kiri bakukyayisiza abantu bya keizi kuba kati ndaba keizi munenya era nja nkyamunenya nalaba Lugomba ine ng'ejanalizingamu ebintu bye mutuufu naye abantu abasinga mugenda okukola mass communication yelezimu ababisomye temwagenderera kubifuna okitegeera ogenda because it's the trend nange njagala kukola ku TV naye ogenderedde okugenderera mu kuyingira mu kintu ebigenda okunyiga oba obisuubira nti nyingidde mu bufumbo omwami yandimpa kyoluyi omwami yandiyenda omwami yandikola ki that self control bona oba ogirina kati mbannamawulire kino kye tulinamu abaana abayingidde amawulire basuubira bagenda gaggawaliramu munnamawulire tosobola gaggawalira mawulire mbuuza lwaki kyekola kyokka kyokka ekuwa platform okumeetinga abantu ab'enjawulo so it's you as an individual to use those particular opportunities. Nze bwe mbanze mukama nyambye nkoze ku radio zisinkanye esi ayina eddala kwali kola naye connection naye okuntuusa ku ddala nabwogenda bwoyimuka oba kitegeera nga ono tulina story ya Zambale bwogenda nonitinga story ye ogenda okulaba Samson Kasumba bwogenda nonitinga story ye ogenda okulaba muntu yamutuusa ku muntu omuntu namutuusa ku muntu mpola Simon Kagwanjala kimuli yamuleeta ku next media okwo Andrew Chamagero. You understand? Andrew Chamagero mpola connections mpola naye abaana abasinga ate abato mwaba babida olwokuba mmwe era ku macha yegombya Natali yakola ku TV n'agamba naye kangende goyagala sente kambabuulira twe tuli baweereza sente zijja the end
Banamawulire yali ekyo kintu bw'oli kitegeera. Munamawulire ne omuyimbi byebimu si byebimu. Kiteera mu media fraternity byonna kyekimu. Byonna kyekimu. So balekerawo complaining ennyo bagenderere ku nsonga za Grace kuba ze yatandikiddeko nti balekeraawo nze kunze kuba bambi nze omwana gwe ntunuulidde nze gwe mbuusa bakole ekintu nga tebakola kyaleero wabula babeere ekigenda era nze Mukama yannyamba waliwo ebintu kati era atunira bano ba entertainment journalist and I look at them baleeta bintu stories kutattanya tasobola kuleta ekuonoona tasobola kuleta stories agamba nti eritekola agamba eritekola naye tetuganya oli actually nalabyeyo kansala wa Victoria University Banamawulire yabadde amubuuza yabadde amukwestioninga namugamba ku bintu byonna bye tulina mu ggwanga lwaki osazeewo okuleeta luno olutalo bato namugamba era yamuzeemu nga mukambwe namugamba nti mwe Banamawulire kyemwagala have you realized tina abantu bangi bakukyayo nnyo Banamawulire. Thank you. Era babalabanga abantu abatakyalina nyonsa babalabanga abantu abakoonoona babalabanga abantu abakiri professionalism elakinga mu gundi yaffe eno mu sector yaffe. I remember esi edda ko kale mu myaka gyaffe obemekeje emabega mu myaka kale egyedda emabegako edda ng'omuntu tugeze muyimbi bw'akola ekintu oba yayombyeko ne bakubira Sindi ne Shiba bamanye Shiba kyabadde kitya Sindi kyabadde kitya naye essaawa zino Banamawulire wakati asobola kukola liri nalyoka kubira abantu tebakubira walaba Shiba nti yakoze omusango ekyo kyakuliriza tamanyi lwaki yagukoze noli baavudde ku ki ebyo tabinoonyereza ate nga kye kyalina okukola nga Banamawulire olina okubira oli noono olabe kiki ekya happenings ani mubi ani mutuufu nava olaba ensonga eno by the way yasinne Shiba Banamawulire have the guarantee to talk about it. Taina impact gyegenda kunyiga nize bano be batakolinga abayina abaana ontegeera things concerning the family sawa zino nenya Banamawulire Grace kani mukwano gwange era saagala mukube ennyo kuba mukazi ate munnange naye ensonga eno naye ngimunenyeza mukazi munno mukyala munnange saagala munenya nnyo ate munenya mwennyini abantu esibazibu oli by the way gwe yali anyumiza simanyi mukwano ki gwe babadde balina kuba byasajjukidde awo saawa zino gayi yakomyeyo mu wiiki emu gyamukyayiddemu ekyo kye yakoze si kyandisaanidde okukola nagenda kutita Banamawulire tubanenya kati Grace ye yaleese bagamba weba tuyagala mikira kukoonako teweetabaamu yeetabye ye yabireese Banamawulire nabakola naye nyinza okuba ndi nkima nga nina omuguwa omuwanvu ne ŋŋamba omanyi oyo sijja mukoona I have that decision as a professional journalist. I know naye Banamawulire naye jukira ebiri gyokoma okubiwa amaanyi gwe journalist kikizo kigaani waliwo abatabiyogerako nga te Banamawulire. Thank you so much and I like such people. Are you aware? Bwe bangi era nga they just ignore n'agamba omanyi wakajja views kuba views ze ziba zindisiza okutuuka wano ate singa mativi agamu ag'amaanyi stories ezimu tebandizikozenga for example nze waliwo abantu abamu be nagamba stories za Pastor Bujingo tezandibadde na kompewo omusajja mwamuwa amaanyi g'atalina kituufu I'm team you I'm team you abantu mwatta ku musajja ne mumuzimbya ne mumugejjesa ne mukola mutya mumwogerako indirectly mwali mutunda TV yana tamanyi sold ani atamanyi nze nali sigimanyi bayita thank you so much nali sigimanyi mwamuwa amaanyi yabaleka yono ate kambabuulire Bujingo musajja mugezi kyovolaba kampani ye TV y'abalokole gyemmanyi ekyasinze okulabibwa teri TV ndala ye radio gyemmanyi wano mu Uganda ekyasinze okusikira wale ey'abalokole oba kitegeera ekuba buli wamu eri ku satellite eri ku buli kimu oyo musajja Omunyarwanda mugezi yabaleka ne mumwogerako Abanyarwanda I'm sorry to interject a bit because nange ndulinamu ko lutonotono naye Abanyarwanda bano balaba balina omutima ogusalawo nti gwe ne bw'onooyogera emirundi kakaaga thank you so much tolina kyogenda kukyusa ekyo kyabalema Banamawulire okutegeera mwakuba Bujingo mwamukongokako naye nga mubaze omuwa erinnya mumuwanise paka nakati katono nemumuddako lwaki oba omulabe w'amaanyi
then mumwogerako wiiki namba wiiki okitegeera wakimu omulabe wammwe amanyiza oyo omusajja kyemwagala kera namukubira mu ngalo era neefuna amagezi gaako akasajja nja kugaggawalira e Uganda kalina strategy zaako ez'enjawulo kamanyi okulaba ebina Uganda kyogamba alina IQ. By the way, that man is very intelligent to me. Esi Douglas kino ekintu kigenda lekawa Grace Khan kuba kati ye bamusanzeeko n'ekiro ng'atabusa mbu ng'atabusa omutwe alina migera atambula tabitegeera. Grace Khan nze kyemanyi nti ali Grace Khan mentally ayinza kuba tali okay nga ye omuntu so abaagala Grace Khan ng'omuntu bamukuŋŋaanya bagezeeko okwogera naye wekiba kisoboka bamutwaleko mu ddwaliro. enkeera waalwo we yakola audio oba we zaafulumira yakeera ku TV kumanyi omwana oyo simanyi yakeera ku TV ono ga yamukyaza era nembuuza kati lwaki amukyazizza naye kamba buli ekino ekintu kimu esi nenaava omwana oyo siteeki mwali teyeetaaga abantu bamwagala yeetaaga abantu bamwetaaga teyeetaaga abantu bamwagala mbuuza lwaki abamwetaaga tebagenda fingerpointinga ku ye nti kino tebagenda mujajinga nti okwetaaga ekintu kugenda kubeera unconditional yogo bayita omukwano guli true bw'oba anaafayininga kuba emikwano kati egimwagala mitono egiri real mitono oba okitegeera naye senga afunamu omukwano gumu bwe gutyo ogumwetaaga kuba nze nsiiba ngamba abantu ensi yonna yonna ne weba ekuvuddemu n'osigaza omuntu ogumu bw'ati akutegeera you can move definitely kati ali very desperate mulwadde Grace Khan tukikirize is mentally ill kati right now ali mu depression etagambika is seated on the fence ayagala omulenzi ayagala career ye ayagala omwana we ayagala ne future mwalaga ebyo byonna bambi abigasse bi-interjectingira mu bwongo bwe ate nga bambi obwongo bwe sijja gamba nti bunafu naye bulina ekintu ekibulimu ekitasobola kuwanirira ebyo byonna oba ntegeerekeka that's why the confusion and clashes coming iyo impact gyolabaawo naye nze okumusongamu oluno tekirina kyekijja kukyusa naye okuyamba kwekijja okukyusa yeetaaga kubudaabuda okitegeera yeetaaga kubudaabuda kuma bayimbi banne ndaba they careless nekufiirwa kitaawe kawo nantongo yeyaziika ne Henry Mwanje naye mukwano gwe kenyagenda kyenategerako ku bayimbi actually nina omuntu eyakyogerako nagaba balabye abantu abakwatagana abayimbi bali mu kukwatagana abayimbi beefaako bokka balina obubondobondo obwabwe nati ekisingo gitunda industry ekisingo gitunda era kyekyo kubeera nga temukwatagana ate nga bandi badde famire eziriwa tugende Nigeria kyoyageza kugamba Wizkid akwatagana ne Burna Boy kutita hando gyateekayo David akwatagana ne Burna Boy kutita hando kutita balina okuba famire ekigudde wagundi yani kijja kuba kizibu olaba ne mu famire mwena mwera muli nga temukwatagana naye ono buli muntu akuliddewo we kikyosuubira kyoba olina okukola olina okwawula emikwano gyeweetaaga ne gyoyagala bonna baagale muli mu industry y'emu kati gye weetaaga olondemu tuyinza okuba tuli wano ffenna naye nga mmanyize nina esi wange ne bwe naamugamba nina akatuututu ku kisambi oyo ajja kusirika talina gwajja kugamba oba okitegeera nava oli mukwano yamuga ndi mulwadde nkomaawo naye bwe nzire wa esi wange nga nina gye neesigama nina bwe nsimbira Grace Khan ndowooza omuntu oyo gw'atannaba kufuna tamulina awo oba neneeyisa kikulu nati kati omuntu akwagala neneeyisa yasooka nakikwambula kutakulabako kibi alaba akatono akamunyenya akakamugwe nava nze ndaba nengamba ono sijja musobola omuntu akwagala nati omuntu akwagala takoowa obanga mama omuntu akwagala takoowa atuuka neyeetamwa omuntu bw'aba akooye akunyumunguza akwozezza bw'aba akooye katonda waali simanyi Grace Khan nze Grace Khan nfundikira mugamba bonna bwe baba bagenze era bwegamba bweti akolimiddwa omuntu oyo yesiga abantu yesiga omulenzi ndowooza laba byakoze yesiza abantu ndowooza bonna labasaba you need to get that spiritual guidance to elevate the spirit because the spirit is already down. Omwoyo gwa Grace Khan guli wansi gwetaaga kubudaabuda naye bapasita bonna baava
Ikintu kino tekiri kubwa pastor. Kubanga yandize wa Katonda. Kuba naffe wa motivational speakers abamu. Ate bwe mwetaaga kutuga. Motivational speaker. Awale yagambye bamusanga bamutuga. Mia ya mzee muntu ajja okugamba ekintu. Mzee muntu ajja okugamba. Esibakyo byejjamu. Mzee muntu ajja okugamba ekyo ne mugamba munnange omanyi. Biganye naye Katonda ajja kukola. Kubanze nja kugamba kubanza nkoledde kuba siina mpadde. You understand? I will speak this from the bottom of my heart because I have the experience in it. Sigenda kugenda ku mwezi kugambe tandika n'akatiko kamu ogenda kuzimba kalina. Nga sikikolagako. Nze njagala nsomesa abantu era kyovola abantu motivation kunzi zange zanjawulo. Byempiseemu. Definitely byempiseemu. That's what I share. Nesinaba kuyitamu. Experience yogaba. Obotegera sigenda kuddawo. Toyogera bitakwala. Webale nnyo. Sigenda kuddawo nsome ebitabo bigali kwoleka. Ndete story nange nkikukube. Okitegera kyekyo. Ku bufumbo. Okitegera kuyingira mu ekyo. Bolaba obufumbo sijja balimba. Nja kwogera ku dating. Kuba nange byendimu. Njogera ku bufumbo n'abadde n'omuntu. Gomaji kitegeeza okula n'omuntu gw'otazaalibwa naye. Kati Grace kane ekyayitamu kati. Omutajja mufunye bukulu teyabeera naye kati wuyo bali mu fiction. Bamenya akavubuka nako keeraga kemanyi kalungi kemanyi we balina kalinga kalaga nti omuwala kamuyamba buyamba. You know, nze ngamba nnyo mikwano gyange esi nti bannange oba toli ku bwangu soka ogumire gy'oli. Kyogumire mbwasinga. Nati kati obuzibu oba toli ku bwangu. Obuzibu we buli kyekino kitwade twogerako ne ezi that compassionate relationship bwe mutandika n'akasigira ebintu ne bigenda mawulire. Kane akasigiri kabadde kayitire. Collective awareness eraga collective consciousness eraga bweti nti ekintu kye bakoma okukisongamu olune n'okufa. Era bwe kibadde bambadde bakaddawo mukisoze munyo n'ate maama batukubenyola abagaaso. Nkugambe kisi zaiti nga ngamba abaana bana ku status mu studio. Nze bagamba bwe bati era mwe abayimbi mbasaasira era njagadde nnyo abayimbi abakoze era nange ndi mu field yemu naye ebintu ebyomukwano bino ninnya wakati kyesinga otegeera ze ssente. Wanjisebo zesingo tegera kye sente kubafu abasajja kati gwe ate okyalina laava ate gwe wandi tuvuddemu tolina laava kubanga naava abasajja kale mogereka nekitiraga togireko nga tunava wano fe abasajja ekintu kitamininga okuba abasajja kubanga tulina ku asset kubanga olina ku sente ng'omukazi yakuba nga zizo angazange nze kati kyetagete awo ndi tiimu yo mbadde manyingo yagaza era nze abavubuka mwakolemu omulimu soka ofuna akasenteko omukazi agenda okujja yakweguye nnyo omanyi owa sente ayogera bitono tayogera nnyo tayogera naye omusajja omwavaayo akutobya okutu wenna webale nnyo akumaliro anamaze okula omwavu ye for 2 hours nokuba essimu for 2 hours ng'oyogera ki seriously ongamba ki era ze abawala mbasaasira omuntu for 2 hours akakasa olwo nati munnaye namaze okulaba omuntu w'ebigambo ebingi akakasa ennyo mu abalimbira senga abakazi nakyo baba bakimanyi kati simanyi butya era njagala kasitole kaliikingemuko katono Grace Kani ne Prince Omao bekwana batya tetunategeera story era bannamawulire tebadongo bizibu bayinza okuba bali mugundi tebakibuuza okitegeera bannamawulire bo tebabuuza wamma mwesinkana mutya bamubuuza kino kiriwo bamubuuza kino kiriwo fe tunategeera bennaku nyo betaga professional era ddala betaga professionalism kubanga nina kintu kyenjagala twogereko just malization tuba twogera ku relationships tugenzemu katono wali nina kyembuuza naava naawe waliwo embeera ngafe abavubuka oba abavubuka bali eyo oli mukukola kasente oba eyiyayiya n'osanga omuntu nagala tugatte tukole nga muvubuka ofunye girlfriend or boyfriend onagala tugatte tukole omuntu kituufu twandyegasse netukola sokedde one anyway on my side just twogereko on my side
sikiwagira mwana muwala gatta business na muvubuka kuba kyoyogerako nkiwuliddeko na wiiki ewedde nga saawa zino kirese relationship okubanga teriiwo okitegeera kiba kirungi kuba muba mutambula temubanga bantu bayimiridde wabula muba mutambula ogenda mu maaso naye kituuka ekiseera nekizitowamu buli muntu yandikoze bibye oba gwokola ki oba okola kikola bibyo nange nkole ebyo gatta esi bibi anti otuuka ekiseera mwekoye ne gayi atandise okwana tafe abakazi otumanyi nga ntandika yomba oli mu bikazi byo oba muguze motoka ngaeyo mwateeka omukazi oluusi yaleseemu kapini nsanzeemu kapini ntabuse motoka yange eyo gyoteekamu kati ebintu ebimu tebyetaaga gatta buli omu agula ebibye kati nze mwenna abatulaba njagala mumpulirize bulungi ese yogedde ku kintu tugatte tukole tugatte nze ng'ekibuuzo kyange temunnagatta nina ebibuuzo byange biringa bibiri mugatta osinzirira ku yardstick kintono omuntu takuyiweeyo ekyokubiri omwana si yardstick ekyo layisi bakuyiyeeyo ye ekyokubiri gw'olaba ddala gwe omuntu gw'olina ddala asaanidde okugatta naye ebibuuzo ebyo bintu biri very crucial nga tonagatta kuba tukimanyi ssente etabula olaba ekutabula n'ennyoko ate n'omuntu gw'osanze ku ssaawa naye nze nkubiriza abantu abalina ideas ez'ogatta wuliriza mutima gwo naye omutima gwo bw'oguwuliriza ne gugamba kikole mudda tewejjusa kuba wamma waliwo chances ez'amaanyi ne mugatta ne musproutinga abantu abasinga ennaku zino twajjiramu negativity tulowooza ku ludda lwadyo mu ndowooza nti ebyo tebijja kukola bino tebijja kukola tulinamu ebitajja naye gwe gy'onookoma okuba n'okukkiriza mu mutima gwo gwe munda gw'omuntu endaba kijja kukola era kijja kuba oba ontegeera naye abantu abasinga bakimanyizizza tebijja kukola naye nga bwegambye wali olubereberye nti bw'owulira ng'omutima gwo gugambye nti ye mugatte gugenderedde n'okugamba nti ye mugatte ebiddirira byonna wenenyenga wekka teweenenya nakwenenya gamba ekyo nali nkisuubira kuba ekijja omanyi nga toli surprise webale nnyo ekijja omanyi kinyaga bitono ogamba ekyo nali nkisuubira saga kulima nsi nze byange era nebibye saga kumanya njala kubera amazima I'm trying to protect my things. No, then that's not being I love my man. That's not what they call love. Because for me, this is what I believe. Yeah, it does do really exist. Ejeri. Njinonya. Echo nkigumiza. Njinonya ng'okigumiza ate ng'okyali mu bino. Omanyi lwaki nkigumiza? Manyi nti bannange ababi gye bali naye n'abalungi gye bali n'abatuufu gye bali kuba oyinza okuba omulungi naye nga toli mutuufu bassekiganda batumenya emitima osobola okubeera omulungi naye nga toli mutuufu ebyo nabyo byanjawulo kati nze kyengezaako okugamba abatuufu n'abalungi gye bali naye obapima otya ati ono ye mutuufu ono ye mulungi yogera ne Katondawo bino ebintu tetubiyinaako buyinza Katonda yandirwawo naye ate bwakolera mu budde obutuufu bijja kunyumira bwona opapa batandika okuyeeya ozaaladdi byebitupa kusa ofumbirwa ddi ozaaladdi otandise ddi omusaba saagala omusabe ng'obudde buweddeyo tulina ebigambo bibiri tulina richa ne saacha richa yonna atuuse ku myaka egigenderera 35 ne saacha richa oyo yatuuse mu egyo emyaka ayagala akati agamba budde bugenze nakituufu ddala alaba obudde bugenze oba okitegeera oyo richa kati saacha yonna akyali mu kudalya endongo gyekubira otuuka ekiseera nkulayirira Mungu n'okkakkana n'ogamba nfa kino ensi byonna mbikoze what next oba okitegeera era otuuka ekiseera wenna n'okkakkana ebibimba bimala ne bikka ani atakakkana oyo ng'omwogedde mpola ogera kukamba oba okitegeera nga takkakkana
Oye, zali lwaki takkakana. Zali ensonga lwaki takkakana. Nze kankyogereko. Zali ensonga lwaki takkakana gwe wano wali obuzibu. Yalowooza ssente yegenda ofuga buli kimu. Kyova olabira temukoledde. Akyusa man pa man. Ate nga ne bwe yadeetinze bano abasajja abalina ssente yalimu kiri nti nange nnina ate abasajja tetutakiriziganya mwe temutwagalizanga si mutabaagaliza ffe twagala omuntu ali very submissive bw'oba oli muntu mukkiriza we know that a woman has to be submissive to a man whether you have money or not. Gwe wali obuzibu otandikirawo okubeera submissive eri muntu atalina adde ekikulu kisoboka you can build someone kyekino kye nagamba abakazi temwagala nemupakanya mwagala nava twagala n'ekirala esi abasajja bano balaba tebatwagalizangako kuba muna kasente kaffe anti amanyi oba muna kasente tofugika ye ekigendera ekyo kyatufuga kati ate nze naava ebiri jangu oba tonfuga nigenda ku kitimba mugambire twagaliza omanyi obwagaliza bwawe gye twabujja obutabatwagaliza mwe abatuzaala mmwe nze emirundi ebiseera ebisinga ebitundu 85 ku 100 lindako ebitundu 80 mu 5 ku 10 tuyimala n'abakazi nva ku mmange nenfuna nembala n'abakazi era mu stage eyo nempasa omukazi. I'm getting all those traits from you. Okay. Kuba mu abatuzaala mu abatuleera n'okuzika mu abatuzika kufa abasooka n'okufa. Mbu Banamwandu nga bazi. Banamwandu bangi. Okumanya abakazi muli babeera abuuza omusajja. Bannaye bw'onoofa onootuleka wagwe toofe. Batu balaga by the science kat by the research life expectancy y'abana Uganda eri ku myaka 65. Tugenda tukka abakazi mututta. Era mukazi sajja akyogedde mu Banamwandu bangi. Abakazi mututta. Awasa abakazi bana. Kale procho gena gisobolo. Abakazi mututta. Tobasobola. Ekitonde kizibu olaba ne Stani naye yatuuka ekiseera. Tugereza ku Stani wali yonga Stani jadi. Sidako Stani yatuuka ekiseera n'agamba bannange kino ekitonde entayi. Nakita. Kuba naye akitya. Ovanga ku Stani okutya Stani munne. Kwegamba mu njogera nyanga bakali tuli ba Sitani. Abasawo sikata kasente kange na musajja. Ama abasobola okugatanga Katonda ayogedde mu mutima gogwe. That inner person within you, you can converge and add and you grow with your man. Obeera n'okugata nsobola okugatta. Naye nga muntu kigogata naye. Ngatayina jadda banako esolaba boyogedde nga mukuzembwedda esi trust gyatalina love etaliimu trust kubangako kwagala tebakulimba trust tuzijjawa katojiraba katuwachobera n'omwana w'abandi nga tomwesigabuleke dagala sikankubulireko trust omanye evaawa kyondaga gwe omusajja gwolina okuteekawo eyo trust nkwesige naye ondaga ebyekiyayenze nkuteekemu trust naava kankyuke ne kamera entunuulire naava Katonda tagenda kuwa musajja gwoyagala tagenda kuwa musajja gwe weetaaga ekibi kigwana wala linda Katonda kyagenda okukola agenda kuwa ebbumba obumba omusajja gwoyagala Bobi Wine principle omulaba teyali bwatyo Katonda yakwata ekimemenku n'akikwasa Babirwe n'atandika omukolamu omulimu n'amufoominga kwe kuva mu Bobi Wine waliwo gwoyagala okufuula omusajja esinga tayagala wakukaka fakte nene nnyo budde ng'omanye emirundi emeka Babi gyagananga Bobi okunywenjaganga Bobi alemeddeko bino ebintu byakulemerako oba omuntu w'omwagala byakulemerako atakuumira mpeera abankuumi amiina yogera tubadde wano ku media Uganda nange sobola ogenda ku Inspiration Hub with Douglas subscribe you share banekana akagambo kangu nnyo Inspirational Hub with Douglas you just type in ojja kulaba ebiriko by'amaanyi Inspiration Hub because Uganda tubadde ku S Media na S wabale tukyazaako nange ne bale kukyazaako Douglas wabale tukyazaako nange ne bale bakyazaako nekaga ya Katonda ya tuvana tuddawa kuba syndicate yo team syndicate nga mekanga 15